ekkooti ezo zibaddewo nnyo ku lw'abantu naye abantu tebabaddewo nnyo ku zo. Yes. Ontegedde bw'otunuulira ekkooti ne bibadde zijja ziwewula bikola biki beyiro ku beyiro naye omuntu n'afuluma ate n'akola kyekimu. Otegedde kati bw'otulina omuntu nga Muwanga Kivumbi weegomba okutalukwago oli kye yakoze in 24 hours kubanga gwe Muwanga Kivumbi oyinza okuba nga olina ensonga zo mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazza okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya Kiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Okay, Buterevu nkwaniriza nategwe ali ku Focus TV. Thank you so much onyo kubira ngolaba onawo sinzidde okutulaba ku mikutu byenjawulo okola kyamaanyi nnyo okubira ngo kikola onaku lwalero bingi ebigenda maaso mu ggwanga ly'u Uganda eddale kya Elias Lukwago abadde ayagala nnyo artisti kubangeri gye babadde mu kusaba olunaku olw'eggulo onaku lwalero nga tusuubira bayinza okubeera nga okusaba essaala zinaakola bamuwe beyiro eganye so nga ate ensonga nyingi era zitambula wali ne Balamu wamu ne Nammere bangi babatandise obbawewula obagamba nti beetumiikiriza bampaana asusse byonna tugenda tunulayo tulabe ddala kituufu kiri ki ndi ne omukulu Obotono tugenda batunira mu nsonga zino ez'enjawulo awo ensonga ze engeri gyazirabamu byayogera ensonga ze nga ye omuntu engeri gyazirabamu ate era omunoonyereza sebo nkwaniriza nange nesimi obulamu bugamba ki mukama abompadde yesebo gw'oli otya nange mwendini bulungi amina sebo bangambe olinamu ekisujjasujja ennaku ezo kifuba kibadde kingisenyiga mulimu ekisujja naye mukama akyatukuuma akyakuwaddeyo omukisa ofunyeyo chance endala kati weebale kuweereza abantu oba oliawo ne Katonda kyavudde akulekeramu n'agamba Focus TV togenda kati kubanga teri bulwadde butatta so buli lwolwala n'owona Katonda aba akwongedde omukisa ogw'okubeerawo so abatulaba mwenna muli mutya mwasuze mutya mwasibye mutya kusinza yonna gye mulabira tubeebaza gwe wenna ali ku mukutu guno tukwebaliza ddala nti weebale okuba nti ogoberera omukutu guno si kyateeka nti olina okugobererako naye bwoleka emirala gyonna nojja ku guno ogwa Focus TV kiba kyankizo era tukikwebaliza n'olwekyo tovaako owuliriza ebigambo byetugenda okugamba ate obigambeko n'abalala nti omusajja yagambye ABCD naye nga mu bikulu ennyo bye tulina okwogerako tulina okwogera ku mbeera za Uganda ne bwe tuli kati ate kubanga kikulu nnyo okutegeera bwe tuli ne we tulaga nga tutunuulira ebyo bye tuvuddemu history ya determining where you're going. Very true. Yes, because omuntu yenna atamanyi ne bwabanga omuntu kyovola nti abantu bafaayo nnyo okutegeera wavaawa amanyi n'okumanya olagawa kubanga oli bw'alaba gye wava ne bw'oba tonnatuuka gy'olaga amanya gy'olaga. Very true. Ontegedde oli bw'abanga yategedde bulungi nnyo gye wava n'omuwulira gy'evuddeweewo n'akutegeera amanya gy'olaga kimuwa ekifaananyi nti ono alina w'alaga. So bwana bote ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga ly'u Uganda twabadde n'okusaba ne tukuŋŋaana tekwade kusaba nnyo kwade kwebaza Katonda era n'essaala zaabaddemu twalombye edduwa ziri zennyini nga twetaaga atleast olunaku olwaleero ezaakamulali olunaku olwaleero omuloodi oba former Lord Mayor afune beyiro bambi naye era paka okutuuka n'olunaku olwaleero biga kiyinza kuba kiki bote beyiro ewanamye eganye ekkooti tubadde tugigoberera ne bwe badde gira tetujja kwogera nnyo biri mu kkooti
kubanga omusango gukyatambula kiba kya bulyaza amaanyi ate kimenya n'amateeka okwogera ku bigenda mu maaso muki naye tukkirize nti kooti ebaddeyo n'ebyetulayo ku midiya byebyo omuloodi addiziddwayo oba fooma muloodi addiziddwayo ensonga ze zikyali mpanvu kubanga omusango gwotasobola gamba nti bamugumusibako oba gwotasobola gamba nti bagumuwaayiriza oba gwotasobola gamba nti kubanga ogamba nti bamuwaayiriza kitegeeza gukakasa toki so kati egwo mulimu gwa kooti yeyina okukakasa nti ddala yazza omusango oba nedda kubanga era bakyali mu mbeera ya suspect ani stuff like that so mu nkola efaanana bwetyo tulina kumusabira ffe abakwatibwako I'm just giving a picture nze sikwatibwako ne bwabeerayo sikwatibwako kuba ne bwabeera ebweru sifunamu ne bwabeera munda sifunamu ekifaananyi kyotusiigira kati nkisiigira nti kakati lowooza ku mukyala we abaana be n'abantu abafaana bwe batyo n'emikwano gye egy'okutusegere abantu bayogera nabo ddeire kati nga nze bwenkulaba wano buli bbanga nti bw'oba toliiwo nti baakusiba era webuzayi mukulu ye musajja wange aluwa okyegedde newankubadde tusirya bizinesi naawe y'amaanyi era kinkwakatako okutegeera kati be bantu benjogerako nga bolaba kati bwe tugamba nti Tugume yalagawa musajja affe tukyamulaba kubanga Tugume tuwangaala naye wano ebintu byamusobako era nze mbasaba bamukole ki bamusaasire kubanga Tugume ng'ovudde ku bino byayogera ku media ate muntu mulungi personal muntu mulungi ate era ne gavumenti aginaako buzibu bw'oba onoonya ku bantu abalina obuzibu ne gavumenti Tugume taliimu Tugume bizibu abirina ku mbeera embeera emuliko okyegedde Tugume ebintu abirina ku ki kitegeeza ku mbeera w'embeera y'enkalu Tugume ye musajja Tugume yanoonya akalulu twanoonya naye akalulu ka Museveni yes twali naye nga tunoonya akalulu ka President Museveni kale omuntu nga Tugume badde nsaba mu bigambo byange nsaba bamusaasire ayinza okuba byayogera byamutabukako byamusimatuka ne bwe tuba tebisimatuse ayinza okwogerera mu muudu endala nga waliwo ekimuli emabega avudde wakanga emmere teri yabyogera nga naye ng'alina waali mu kweseetinga kati ebyo byonna byakutunuulira n'olwekyo Tugume yonna gyali tumusabira n'abavunaanyizibwa nabo tubasaba mu bigambo ebisinga okuba eby'eddembe bamusaasire omusango yagukola yakola omusango tuyinza kukakkana ku bantu bakulu n'obawewula n'obavulunga si kirungi ne bw'obeera gwe nga gwe bagambye ebigambo era onyiiga era ffe abamu tetukola bintu bya bukambwe ennyo simply because tetulina n'amaanyi gabikola naye ne bw'obeera gwe Tugume ebigambo byeyogera n'obiwulira nga obiwulidde naawe owulira bubi ojjayo enjala naye lwakuba nti ffe enjala ezaffe era ozigirayo mu busobozi bwo enjala ozigirayo mu busobozi bwo tojja kujjayo enjala zazeetaaga kudda ku sitiiti mwepimire eyo so ebyo webiri so bwana Bote kino ekya Beyiro ya Lukwago tukitula nti kati it's a new normal zimbeera tugenda otambuliranga bwe tutyo kwa political prisoners kyabulabe nti kifaanana bwe kityo nene gavumenti mugisaasire oba amakooti for that matter ekooti ezo zibaddewo nnyo ku lw'abantu naye abantu tebabaddewo nnyo ku zo ontegedde bw'otunuulira ekooti ne bibadde zijja ziwewula bikola biki Beyiro ku Beyiro naye omuntu n'afuluma ate n'akola kyekimu okyegedde kati bw'otulina omuntu nga Muwanga Kivumbi weegomba okutalukwago oli kye yakoze in 24 hours kubanga gwe Muwanga Kivumbi oyinza okuba nga olina ensonga zo ezikuluma ng'omuntu naye tunuulira ekifaananyi ekinene abantu babeera nnyo selfish sometimes tunuulira ekifaananyi the broader picture ng'omanyi nti wakyaliyo banna abali mu kkomera
bakuwadde bail ate gwe n'oja abusing waiso omufumbiro gyali Elias Lukwago exactly bonna timu ekya kati are you being real, are you being honest to because olutalo luba lutalo oshegedde yes bw'oba omulaba akulinnye ku ngalo bw'ati ng'akulinnye ku ngalo naye nga temunnatuuka kufulumya amasasi tolifulumya kuba ogenda kukubya banno bonna abali awo kati gumira bulumi gumira buno obulumi ambushe otaaseko gundi yonna tactics z'olina bo tewalwanako ati nze nkubuulidde nze ndi musirikale naye ndi musirikale wa munda nnyo si bano aba bulijjo nze ndi musirikale wa Yesu nti wobeera ku front nedda mugudde kava nga bwe twali tulwanyisa covid nti covid ne bwolaba baagaananga abantu okutambula waliwo abaali basobola n'okutambula naye olw'obulungi lw'abanno bonna leka tubeeko bye tufiirwa tusigaleko ewaka kati lwe lutalo lwe balina bwe balaga ddala bayagala kulwanyisa President Museveni balina okweteekateeka okumulwanyisa obuki kuba gwe balwana naye ali organized okubasinga kibi nnyo okuyingira mu ringi nga tebakupimye tebategedde haiti yo ojja kukuba akasajja okatte bakuteeke ku musajja nganze bampa oyo ebyaffe bya street naye bwe banaapima kiro nga ayina nkaaga nze nina 12 eri etya kyobala bakebera ne bakebera omutima ne bakola ki pressure gundi zitambula zitya palusi mugende mu ringi nga bamanyi nti bano abagenza okulwana batuukanye n'omutindo gw'okulwana anaawangulako yenna abajja kuba awangudde buwanguzi lwa tactics ze naye nga bonna batuuse ku mutindo kakati ffe tulina obuzibu nti abantu abali mu byobufuzi basaaga nnyo ate bayuuza kuba kati nkubuulira mazima kati abayimiriddewo lowooza ku bantu abayimiridde ne bagamba nti tweyimiridde Mwanga Kivumbi nti twetaaga akaluka ssente bweziti ne baziwaayo ne bagamba tumweyimiridde n'afuluma balowoozeeko bali kuki kuba ne baba kati kooti negamba nti mutuleetere omuntu oyo bamugjawo kuba kooti si yamukutte yo kooti yamuta n'abamukutte tewaliwo gweza gamba nti yono yamukutte olugaba nti poliisi poliisi tosobola kakasa nti poliisi kubanga engeri gye yakwatiddwamu kati ekibuuzo kyane kibeera bw'aba enemy babadde bamanja ssente because you cannot be sure bw'omanye yamukutte bwe babanga babadde bamubanja be bamukutte bwe baba batujju be bamukutte how do you be so sure okyogera kyengezaako okugamba assumptions zonna zotasobola zibusa maaso lowooza ku muntu gwe bagamba nti Mwanga Kivumbi olina kubanga ekikuleetesa okweyimirira omuntu nti omumanyi ne bw'anaaba agaanye okujja mu kkooti olina w'ojja omujja kati bamuleete awo kati bwe balowoozeeko now that kind of selfishness that kind of feeling where you think that you are more important than anyone else is very bad so era bye bireetedde Balukwago okusanga obuzibu kati kwa Beiro tekyalina makulu kati lowooza ku kkooti amakulu gayo gandibadde ki amakulu ga Beiro gandibadde nti omuntu bw'afuluma olw'okuba nti turespectinga kkooti leka tupozingeeko musango katusooke twejje mu bikolwa kkooti lwaki yankutte ontegedde tusooke tutereeze ebyo kino ekiriwo tukigguse bwe tumala okukiggusa tutandike ekoozi empya okuleka nga osazeewo kubeera muyeekera noka kati nze nsazeewo ngenda kubeera muki muyeekera omuntu okumubeerako obusungu n'otamugamba tekirina buzibu tekiri dangerous era osirika nakyo gundi yo namukyawa bw'olaba ayita wali nga gw'oyita wali osooka omalirize ky'olimu kubanga olina ky'olimu
kyolina okumaliriza beyire ekuweebwa ogende esooka omalirize weteeketeeke amateeka osobole bulungi okuzannya n'amateeka on fair grounds kubanga buli lwobeera mu kkomera n'abajulizi bo babula n'abajulizi babula omujulizi zo ng'omuntu ezimu zikuvaako naye kooti bwe beekubadde fair egamba nti fuluma oboze ng'ova waka kiba kimaze okuteeka mu position ey'okuwininga omusango boguluuzinga kitegereke nti ddala wagukola naye kati ate bw'omala okujja n'obeera nga ata abyerabidde kitegeeza ne bali abakuwa bbeeyi batuka ne bagamba tubawazaaki akakati addayo atya mu kooti yeemu n'agamba nti mumpe bbeeyiro addayo atya mu kooti yeemu n'abagamba mumpe bbeeyiro nga weeyisizamu eyo enneeyisa nti omusango gwakutwaza ate ogwongedde nako tayimuzitu so lwaki mwami Erias Lukwago akyalina obuzibu nti ebyobufuzi mwabyonoona mwabinaabuula ne mubikakkanya ababizannya bwe mwabinaabuula kati byafuuka bintu ebyokusaagasaaga ekintu kiri independent mu nsi bw'omanya ekyo teri kikuwa eddembe ly'ogenda okukola teri kintu kiri independent ku nsi tekiriiwo nga kyo kikola nga bwe kyagala nedda ne President Museveni takola byayagala kubanga naye owulira akaaba enguzi President Museveni mu Africa ye president yasooka okulwanyisa enguzi n'akola ne wooko twajjukira ng'atambula mu ggwanga erirye alwanyisa enguzi mu bantu ababe ate bapoyitinga n'okwapoyitinga kubanga naye bimusukkako he's the president yes kakuwadde sente za luguudo yes tolukoze ye asiiba eyo wamu ekyannamukaaka kiyinza n'omutwala emyaka 2 nga talinnyeeyo sente z'oli mu kulya ku luguudo olwo lwammwe luyamba gwe ayinza n'okubala emyaka nga tagirenyeeko kati leka tubeere organized atubeere realistic Bwana Obote ekyo nyini abatugubira ku Focus TV omukulu ono nagambye nti ye awe ndowooza ye ate si ndowooza yange nze nkuwa the scientific approach to things sikubuulira ndowooza yange nze ndowooza yange endala nnyo era nze kyekimu ku byenkola nze sikuwa ndowooza yange ndi mukugu kuba nasoma bye nasoma bibadde tested era bikoze mu nsi ezimu newa twasoma ku political science twasoma community development twasoma economics so I know byenjogerako tugamba reality sikugamba byenjagala nze bwe tunadde eri nga tetuli mu kamera nsobola okugamba ebyange byendowooza ne bino sibirowooza bulowooza obiwa omuntu these are realistic issues nkugambe nti Muwanga Kivumbi bamuta mu 24 hours n'akola ki n'avuma abantu in 24 hours nga bakamuta n'avuma abantu lowooza ku yamweyimirira kuba nze sibamanyi balowoozeeko bulowooza kuba nze nali neyimiriddeko omuntu neyamuwa beyiro balowoozeeko yoyo gwe mwasabidde beyiro yoyo gwe mwagambye tumute lowooza ku mulamuzi essaawa eno gw'okabirira nti ne gundi muwe beyiro mulowoozeeko nga gwe yawa beyiro 24 hours later kati mulowoozeeko yakola eki okay Bwana Obote ensonga gy'enjagala tuwumbewumbe nayo yeya honorable minister Balamu Balugahale wamu ne Justin Namere abantu bagamba nti basusse ne ofisi zaabwe kyezibagamba ne basobola okugenda mu bitabo tokaatako nti bampande nga asusse banaamalako bamazeeko bate bamazeeko ekibuuzo kyandibadde nti bakola ki ontegedde buli muntu bahiro bonna baba basiru teri hiro mugezi buli muzira aba musiru kubanga akola kitakoleka kitali guided kitali mu order
teri hero mugezi abagezi bekenneenya by principle ekyo kiba kikyawo nasooka calculatinga n'agattako omusiru yagamba nti awo twagala oluguudo tirunnange ekizimbe ky'omusajja nti awo tulina okubeera awo tulwagala kuba bwe tunaayita eri tetulina sente zaawo twagala wano mumenye wano olumenya baka omusajja banne musajja mukambwe amenyewo nga batekinicrats baakamala emyaka 10 bali wano bali mu kuteesa kakati omusajja tumwe sente meka bwe tumwata oli omusiru ajjagabagabi mumenyewo bumenyi tuli muwa sente tekisoboka yego tita hiro kati beba hiro ayingira mu nsiko nasanga nga muli mu oluguudo mwetooloola olusozi mulukibiza n'agamba mutebe wakati tekisoboka naawe nti tandika oye hiro kakati teri hiro mugezi ate teri hiro ageberera amateeka era abantu bwe baba kye baagala enguzi bagikkiriza ebeerewo enguzi bagikkiriza ebeerewo mu mirembe bwe beeri ku sayidi yo it is okay bw'oba oli ku sayidi eri ekunyige mugume bugumi kati gwe olwana ennyo okubeera nga eva obeera ku sayidi ekola ki ekitasoboka ontegedde kubanga excuse me kubanga abantu bano honorable minister Balamu ne maama waffe Nameere kye bakola tekikolwangako kakati abantu bangi ebintu bye batamanyi balowooza tebiriiyo. People cannot believe. Some people in Uganda believe that what they don't know does not exist. Ekimu ku bizibu bye tubadde nabyo is monitoring. Sente baziwaayo obuwinga abawaayo mu church. Ebibadde bikubya government ya poor monitoring. Abayinjiniya sente balyandye. Nze bwe nali nnoonya akalulu ka Museveni nanoonyezaamu n'akalulu kaba LC5 chairman gamba mubeerere ba LC5 chairman aba NRM MP mulonde gwe mwagala naye LC5 chairman alina kuba wa NRM lwaki yabeera accountable LC5 wa district lwabeeranga wa kibiina kirala ate yasabotaginga business ezitambula mu constituency alabise bulungi government yenga bwayagala tebakola nguudo ate nga sente ye yaziridde ochegedde sente bagabananga bane buli mwaka government ewa enguudo za municipality akawumbike sente buli mwaka ezo enguudo ezo zivaako ezo eza Malamu naye waliwo enguudo zoyitamu ng'oluyitemu emyaka 8 nga tebalukolangako kati egyo emyaka 8 kitegeeza obuwumbi 8 oba oluguudo babadde bajja babulya ne babulya batya bazigabana kuba abamonitoringa be baani amonitoringa asookerwako ye minister wa local government owokubiri ye LC5 chairman owokusatu be babeera omu bagundi simanyi badiso simanyi babeera omu naye bo tebabibeera mu nnyo ebyo then omulala ddakaawo ye MP ontegedde nti be balina okukola ki okulabiriza but ba technical people babeera ba district engineers wano wansi ba technical people babeerawo ba engineer batalina otekesa mu nkola sente balyandye kakati bano abandizze okujja okugamba nti ABCD bamuwaayo miliyoni 10 ku kawumbi kozi n'omubaka mulimu gwe okulaba nti sente zize mu district ye zikoze kakati bwe babanga ababaka tebasobodde minisita kakikole. What is wrong with that? Kubanga omuntu wa wansi owa bulijjo ayagala service delivery tafaayo obejjidde ku boda obejjidde ku tafaayo mukulembeze kyagiweereza obejjidde ku tukutuku obejjidde ku ki obejjidde mu taxi ya blue oba ya yellow ekikulu etuuse service delivery kyekikulu kubanga eri ewaffe ebudonga gyempangalira gyennimira waliyo abaana balima ennyaanya balima obutungulu balima ennaanansi balima gundi kyukamba balima biriŋŋanya balima emmwanyi balima biki ekimulemesa okufuna ssente oluguudo oluva Empenja okugenda ebudonga lufu
ogenda okutunula mu bitabo nga sente bazaloketinga waliwo yazirya kakati nze nfunirawa Minisita Balamu Wavio nagamba nedda ssebo sente zikuweebwa nguudo mmeka zokoledde Nansana municipality ninamu ebyange bwogenda Nansana municipality mugombola y'Ebusukuma mu muluka gwe Guluden olwaleero ffe tulina ekizibu mweyo area bali eyo batu mu kutubba mataka balimamu enguudo balima n'enguudo gye batalina zirima abantu bazimba oli n'azimba n'amalayo bwati ontegedde oluguudo tewaliwo lugenda kubeera ogwo mulimu gwaki so these people who don't monitor are the problem you must monitor so ababaka abalala bandikoze oba ministries endala kiki kye balina okukopa kati kuba n'ababi ekisookera ddala kye bakola si kikyamu ate si kifu ffe tutera okugamba not every good thing is right kye bakola kiyinza okuba tekiri right but kirungi not every good thing is what is right okuzaala si kirungi si buli kintu kirungi nti kiba kituufu okuzaala si kirungi oyinza okuzaaza omwana emyaka 12 so nga ate bw'ofunayo 18 plus kakati tukkirize nti kati kino kiyinza okuba si kyekituufu kyokkola naye kirungi kiwa abantu service delivery kigattako esente z'enguudo zabadde balya kati tebazirya kati essaawa eno oli okugaba n'akawumbi jangu mpola babbalamu bayinza okwereetera ne mu disitulikiti endala kati beekengedde kati bakakola oluguudo baaba olwo oluguudo tulabe next year osanga amaanyi gano agamuweddemu next year ontegeera tekibateeka mu matigga tewali matigga teri muntu atali matigga naawe oli matigga oyinza okuva wano kabodaboda kakutomera teri atali matigga ebyo kasasiro nobody is safe anti oliwo omukwatira ku ttooke lyagamba kati it doesn't matter nobody is safe ne President Museveni atambula n'abasirikale akimanyi tali safe nobody is safe naawe ataliko akubanja kabodaboda kakwetomerera so don't waste time mu ebyo bintu by'ekiyayiyaye oza tebali matigga kiki kyoyogerako matigga kigoyogerako anti tulina ababaka abalala bali mukola buvunaanyizibwa bwabwe bali mukola buvunaanyizibwa bwabwe ebyo byobbala bisoba bawulira batyo it's not none of our business fe Abaganda tugamba nti yekuba ez'omumba eyeweza omumba bazikuba kakati bwebanga obwa minisita babugaanako bwebanga kitegeeza ekyo kyekiba kitegeeza fe twagala service delivery tukugambe ne bwejjira ku tukutuku oba ku bodaboda oba kagaali fe twagala service ki delivery abantu kubawa kintu kisembayo kubeera ki that is it okay so omuntu aleme kuddaawo tudde mu kumala obudde ekyo tekibaleetera obuzibu waliwo ali seefu abafudde bona bafudde kukola monitoring eyo bano bote ebigambo ebisembayo nga tuwumba twagala tutegeeza Bannayuganda enguzi tulina ogirwanyisa ffenna igwe nange n'oyo alaba n'oli ffenna enguzi tulina girwanyisa ffenna enguzi teriko bagirya na batagirya ekyo nkigamba abantu wano ku Focus TV naawe wandaba okimanyi wali okozeseza ku nguzi wa poliisi yali akutteko eyinawe yali ekuyisizza tulina just kusalawo ne tugamba nti poliisi y'enguzi tugiveemu tudde mu free economy etaliimu nguzi oba si kyo tusigale n'enguzi yaffe tugende mu free economy ng'okola kituufu kirina kukolebwa oba okwata oba muganda gwe bakutte bamusibe paka nga amateeka gakoze eki sikugulirira kubanga ffe olwaleero wano kankugambe bw'oyogera ku nguzi abantu balowooza nti exchange of money but nze lumu ojja kumpa omukisa nje nsomesa abantu enguzi kyeki corruption is abuse of office ontegedde abuse of office is doing things that you're not supposed to do otegedde enguzi bino byonna byo exchange of money byebikulembeza n'ebyo si bye bitegeeza enguzi kubanga ekyo kyekisembayo ako kabonero kalaga muntu ali corrupt
Nete chitegeza corruption because exchange of money can be swindling. It can be bribery. Bwe butono busembayo. Ekirwadde ekyamanyi tutambula nakyo mu nsawo. Kiri wano. Tetukyogera nako kiriwa. Ojja kumba omukisa nkome ku Focus TV. Twogere ku nguzi. Nkusomesa enguzi kyeki. Enguzi abantu balina gitegeera. Enguzi erina ewaka. Omukazi omulekera emitwalo eki. Naawe abaana mukene. Gwe nakuteekera wakasaka ka hafu y'ennyama. Bw'otuuka ewaka n'olya ennyama n'olowooza nti n'abaana baalidde ennyama. Kumbe sente yazikozeemu enviiri. Omwana ava mu buto ng'amanyi bulungi nnyo nti ati n'amuyiga n'agamba omuntu yeebeereramu kano maama kakoze ate wamma kapya. Kati oyo awize enguzi. Enguzi mulina ogitegeera nti enguzi za karakita. Enguzi mpisa neeyisa. Omuntu jjasi okumugamba nti tusisinkane ku ssaawa 8 najja 10 eyo nguzi. Oshegeera enguzi kinene okusinga nenkeera ku makya nyenteeke 5 oba omutwalo ku dashboard nga nkimanyiza kuwa bali nze mwennyini nze oli ate gwe oli bubi nnyo oli mulwadde nnyo n'okusinga oli gw'ogenda oziwa. Oshegedde kuba gwe okiteekeka n'okitegeka nti kati enkya ku makya mba ntandika oshegedde nteeke wali nze navugako ku mmotoka edda nalinde emmotoka yange enkadde naye nga bankwata nnyo yali Mark 2 Chesa nga bankwata nnyo kanenfuna akatabo ka Museveni nenkateeka wano maaso wekati n'omutwe omunene weguti nga ke katambulirawo bwe wati naye nga oli bulakatulako n'agira neyeyitawo okyegede eyo nguzi. Abamu tufuna zijaketi z'ebyombola n'ogiteeka ku ntebe n'ogiteeka ku ntebe n'ofula mb'ovuga kati omunawo gye namugambako ki eyo yonna nguzi. So kati tulina okukkiriza nti bye tuddiringa nabyo binene naye ffe tubikwata lightly. Ontegedde tuli ku busongasonga obutono tosobola kujja what we are trying to treat to treating symptoms but we are not treating the actual. Kiriwo okugamba nti olina siriimu kisipida kuba n'ojjanja bakisipi ne bakugamba kyogenda kumpeke n'ogamba n'ojjanja kisipi n'otandika okgenda mu habu n'ofuna ebizigo ne weemyula ne weekola ki ne weekola obusolosolo bwonna ogenda kufa weewuunye n'okwewuunya. So it is a long emboozi tebankadde ey'obote naye nsaba mukulu nga bw'agambye tujja mukomyawo ku mukutu guno tuwayeemuko so nebaza akaseera kumpadde. Amina weebale nnyo balire ddala kankoze bulungi. Focus TV mwebale kuweereza era nkakasa nti n'omulabi waffe alabye okuva gye twatandikidde mpaka wano bwe tutuuse alina byaganyiddwamu. Amina nnyo tusigale mu vidiyo ezijja mu maaso awo for now. Bye bye. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi